bagenda kubanga bagenda abayimbi mwe buli awulanga so okuyimba ojeka kuuto ojeka sanje ku sunset ku Monday ku sawa 4 ne bakuwandiika tewali kyosasula nojja n'ogezesebwa tulondako abalina talent betusobola okukwatako abasinga ku bannaabwe tubaleete tubasasule mu studio. Omwana w'endongo tulagidde ddala gye wava nali kwininazaana kyali wa sukulu ojjukira ebiseera byo kuwayo MCA nze sisomerako kuwaayi nze wazinira entebe wahismani na waayi bwafaanana njinjawo sasunirako ku siteegi ebimotoka bya MT ng'ani akuleko ozungire ku imotoka balina winowo yenna ate nze sakulira makindi awo byonoonye sigenda nera kigambo kikulemye ninako nga prosi akukkiriza ogenda nga beyukiraga mama tata nasomera mu kisulo nasomera ku bizinga byebuvuma nga nkomawo omwaka nga guweddeko kati kiki kyogamba mbu nali ku imotoka batwala ebuvuma naye ekyandwaza ebuvuma okimanyi nali mbulamu naye nga siri kibaakulo nengo omuziki okukuba naninga ngabo gamba competition ku ssomero queen dancer nga bwanzija nenti nenjerula nenyingira nga bagamba muviire nenga twagala babuuzako mu ngeri y'enjawulo how you doing katibe muli malidadi sana nnyo mwasibye bulungi mufunye ku kyokulya mukalidde essaawa zino mufa baba batebafunye omulabi waffe waba teyafunye kyakulya ogenda kolawo ki bafunye okakasa ndi sure nkati nze sinalya kuva ku makya oyina ebizibu byo oyina alusazo oyina ebikutawa ate alusazo nfunira mpa ssente nfune ekyokulya sirina weiti entawanya buzibu mwekyo naye nga twagala okubuuza ku bamaama bataata basenga bakojja abantu b'empererwe gayaza katikamulo gaziruwero mubende hoyima masindi masaka mbuuza luguudo nze mbuuza luguudo nze mbagattawamu wakati Uganda anti nze mbuuza luguudo nti Gayaza Road, Hoima Road, Masaka. Ono luguudo kirwensulako. Nawo yo Gayaza Road. Bamuyita batya? Anti enguudo main highway. Okuva Kaleerwe. Main highways eziveni. Ninako. Wallahi Gayaza Road. Uliriza. Tuina Bombo Road. Tuina Jinja Road. Tuina Masaka Road. Tuina Hoima Road. Ompulira nzongere tuina Gulu highway. Olaba bwentuka wali ku Kidde Kaleerwe. Waliwo kapande bulungi Gayaza Road. Ate oluguudo lulina gye lugenda ne lukoma. Gayaza Road, oyo Gayaza Road. Era akuba masula ku lw'Egayaza. Bayaye tubamanyi. Masula ku lw'Egayaza. Era nga masula ku lw'Egayaza. Bagamba obutamanya tebukugisaako muki. Oyo road nono Jinja Road. Alwa. Oyo tuli ku Jinja Road nyawaka. Kati owakana ki? Kati zoje mbeera ku Masaka Road. Obeera Kasubi. Nedda nyawe Hoima Road ate wadde vi. Nenga twagala babuuzako okuva ku nguudo zonna najja musira kwa mutulaba mu maka gammwe ku masimu gammwe naddala abantu bafotoya ku Facebook naddala mu nsi ez'enjawulo okuli ebisemazinga omanyi semazinga bazisomesanga omanyi ziri mmeka? Sesedi's Island. naye omalamu ekituufu wasomera kuvuma kankwesonyiwe. My name is the one, the king himself, as always. Siberanze Kantambula with the beautiful, the lovely, the curvaceous. Lekera okunyanjula nze nina emimwa nasomerera kwogera. Mbadde nkomawo. Yogera King Smith in the house. Ladies and gentlemen, Sitambulanze Kantambula with the beautiful, the brown, the curvaceous, the lovely, the tinted hair yawo. Ate wano sivaawo ne baba okunamira papa. Ne bamuyita Vatican gyali n'ayitabira Uganda. Naye ng'olyotya? Nga yabwe mmira. Ebisiga ebikola ki ebikawa byokola ki? Byempanda. Aba Harold Travel Consultants nabo tutambula nabo tetambula feka babiri bano bagamba ku byokutambula mu ggwanga lya Uganda oyagala okuvisitinga ku bitundu ebyenjawulo nga New York, genda ko Dubai, genda ko Lesotho, genda ko South Africa, Durban, Lesotho. Mpulire Lesotho. Nedda nyabo. Genda ke Ghana, genda ke Qatar. Onaona just inakola kintu kimu kyokka kyokka bakubire ku 07586 mwemu. 0770603006 9 beba Harold Travel Consultants bagenda kubanga ate bakuyamba oyagala ku camping oyagala ku touring airport and airport pickups and drop-offs, hotel bookings, visa processing, passport processing, birth certificate, buli ekikwatagana ku document, paperwork. Ogenda kumanga toyita mu Harold Travel Consultants. Tosobola ulira, tosobola Harold ne birth certificate. Soko ulire, tosobola. Harold soko. Anti nikunyonyo. Kola kana kijoina ne Harold. Soko ulire sebitino wamanga. Yachusiza. Tosobola funa ID nga toyina birth certificate. Okitegeera. Tosobola funa passport. Identification card.
Wulira nkyakunyonya tosobola kufuna ID waliwo national ID. Tosobola kufuna passport nga tolina national ki? ID. Eyo wagifunirawa. Omaba naye njagala kubuuzaako era gyosinzira okugira ngo simanyi ebintu byo ojja tubulira gye wafunira passport yo wagijjawo. Nakijja wali ku internal affair. Wakozesa ki? Kubeera n'abanene osirike. Tolina national ID. Tubadde mu nnaamu yawedde mbadde mu G77 yawedde. Mulaba ebituuli ebiri ng'ebyo. Nasooka omuli enkolagana kijoyina ne Harold. Nti yatansoka birth certificate nga simanyi. Yabigambidde. Tosobola kufuna passport nga tolina birth certificate. Kitegeeza bw'ogenda nga tolina ID tolina kyoyala passport. Bagenda kuyamba Bobbigo bako pepa waka yenna. Ninda name driving license. Kale ennaku zitugenda mu graduation twagala okugamba muno ogwayagala ebifaananyi ebirungi ennyo kyoteka mu nnyumba ate obeere nga omulembe n'omulembe ogulijjako n'abaana balaba genda ali ku King Montage Studios ennankula ku bitaala bano nno tebabeerawo wokka basobola moving to different places Makerere banatera okuba nga batikira Buganda Royal different universities and institutes zigenda kuba zikola graduation ceremony zaabwe so tolwashinga mu kale akaseera akasembayo genda bakuba ekifaananyi bafuna obudde obukyeditinga ate wali ogenda otuuka ku graduation ng'opostinga posting so bakubire ku 070210 Daddy Luta mwana we. Oh mwana David Luta. Ngamba Daddy Luta. Daddy Luta. Daddy Lutaaya. Na. Producer mwana mwamujjawa. Daddy Luta. Lutaaya. Daddy Lutaaya honorable wafoweka kuto. Nomba mukowe. Munango mwami oyo golaba. Era abantu beka kutomandi badde mwavule. Mugende ku mavivi bavule ku mavivi paka mu makewwe. Ya kisiro na. Engudo ze kakuto zonna bagenda zikola. Acha lobi ate nyobera ne subi. Ekyo kibayite subi. Kati we bafukamira kati bana malozi kola banakola ki. Blessed are those that believe without seeing. Bayina omukisa abala banga teba preach pastor. Abakiriza nga tebalabyeko. Preach pastor. Tayogedde ko ne mwami Lutaaya Daddy Luta. Naye munange bwe nabadde mutunuulidde omwami oyo. Netunulira ne mami Irena. Oyo nno aba sister mukulu wange wane dirangabi naye dirangabi. Namatovu ogatteko nange nesijja kwogera. Oyagala nkusabule? Nze ne dirangabi. Tubireke. Mami Namatovu mu special njagala okubuuzaako. How are you doing? She's fine. Yes. Really fine. Tayinza kutaba fine. Munaye twayogeddeko naye copyright. Agamba copyright we bayise mutagiina mu buzibu. Ali mu parliament. Munanga politics nakonayo naye ne tugamba. Entertainment chi industry politics tusoke tumugwate tumuteke bali Lutaaya agamba kyeggwanga ng'ogyeko ebyeka kuuto. Lutaaya atugambye abaana bagala okwewandiisa okutandika okuyimba abayise ku Monday ku ssaawa 4 ekifo mugenda kyewulirira toyina tebakufera tebakubba you're not paying for anything tell registration fee terichi new eagles eli mu recruiting agenda sookawo omukisa abeeka kuuto. Agambye talent nyingi nye kakuto. Wayagambye abekampala bayaye otunya kwa alese n'abaana bayaye awo otunya abaana bayalesa abamulyamu olukwe katika nkumenye Grace Khan oyo omu Sasha Brighton babiri Sasha Brighton mami yafuna omusajja katagenda fumbirwa babiri tulina Rachel Namiro wali aina nekivulunganya yes tuno Aida Muggo tulinawo akawala akalungi Aida Muggo awenyera masa otugenda muleta akasuka tugende walutaaya kubanga byayogedde kuba talent linyo nekimanyi awo ku passport coming soon abekampala mweteke ngomanyo ina talent abekampala I think tayinza ko ngambye saka kujja kigambo mu ndowooza gy'oteebereza ate n'emirundi egimu kangwize bwe baleeta lisiti y'omwaka baba bategeeza abantu ndowooza oba kyendowooza sinayo bakyekyo abakoze ennyimba omwaka ogwo nezikola bulungi si kyekyo abantu abakoze obulungi omwaka ogwo ate nze tonsuubira kufulumya buli mwaka nze music wantagenda kaddiwa mu wiiki nti omwezi gumu myezi 3 ndeeta oluyimba bwenzijanga nnyimba oli missing wa myaka 2 kati mu lisiti ya buli mwaka mba nkola muki kuba nze sirimba style yakuba nti evaawo kuba nja kuba sinafulumya ne bona mmanji omwaka ogujja nja kugamba sinaleeta ojja oguddako nti sinaleeta mu lisiti ayinza okunteera muki kyekisinga obukulu kubanga ne bona abeera ne ssente n'obeera nakinga toli mulamu byonna biba byabwereera obulamu bwe busooka
ebirala ne bidiri ne bigoberera awe bano oluguudo enguudo nzisaba enguudo zonna bagenda zikola mu kisanja kyange kyonna kubangezaako nempushinga ne ttiimu banabo betukola nabo betuli nabo mu paalamenti tugezaako nga ttiimu yaffe yewaffe tukwatagana tuli muntu omu era naffe bwe tuba tulumba ofiisi tugirumba nga ffenna era nkakasa tugenda kuvayo ngaenguudo zonna eka kutwaliyo talenti nnene nnyo naye abayimbi abavaayo ndowooza mulabako nze oba ne Spice Diana oba nani naye tuteekwa okuba abayimbi gye tutandibadde bangi singa twalina puroguramu ebakwatirako ensonga lwaki katugenda bajjayo tubateeke mu studio waliyo n'abasobola okuba abatusinga okuyimba tugenda bagenda kubanga abayimbi mwe buli awula nga asobola okuyimba ojja kakuuto ojja kasanje ku sunset ku mande ku ssaawa 4 ne bakuwandiika tewali kyosasula nojja n'ogezesebwa netulondako abalina talenti betusobola okukwatako abasinga ku bannaabwe tubaleete tubasasule mu studio batandike okuba ntuzuula talenti empya kuba ffe tukuze kati twagalayo ku bapya Honorable kubayimbi abo mugenda bamutunulidde kika kye kya music nga bayimba style buli style yonna oba aba rappers oba aba kadonkamu oba bayimba style yaffe kasita oba ng'oli muyimbi kyetugenda okutunuulira tulina studio zetumanyi nti eno nungi nnyo nti bwotwala omuntu ono wabba wajja kuba kino bwotwala ono wapadde mani ajja kuba kino Brian Bisa akuba kino so nga bonna tugenda bakuŋŋaanya tube nga tubafuna style zonna tubateekemu kasente tufuneko talenti empya wabeewo generation ejja okubeera ey'amaanyi after our existence baana boyambye ate okufuukira akayinja tekisobola kummalamu mangi obanga oyagala okutambula tunuuliranga nnyo ebirungi ebibyo bisuula ebbali ofune ebirungi akati baabo bannamiro tebaliiwo abagira mu auditions baabo bayimbi bamaanyi omulabi obwedda ng'ayimbira abantu badde omulaba bwafaanana nze ndeka eyafeiringa netunuulira ate ono so abo bwe batyo sibatunuulira nnyo kuba olaba nti sibaddala nze nsinga kwagala bano abavuddeyo mukama blessing ebeyongerewo oyo namira alina ne concert agenda nakukola concert nga mmeka nga nnyo ogwokutaano ku Papa's Sport kakati olaba nga namira agenda kukola concert mwala wange ekyo weteeseteese otya nga nina abakulu abantendeka okutandika okuyimba siyinza kulemererwa bana tebakyatya abakulu bamwe byaddala naye ga amawulire ogalaba engeri gye gatambula mu Uganda muno ebyakatalya ne kando wabiwulidde anti social media masa ngenda kujja maaso awo nkulebulire si bituufu nze nkutidde nze nina lange bwino waliwo footage kamera yavudde mu luumuza mwe bali babateeka kamera ani alibatega nze mu lugambo tomanyi olwagatta amala emirundi walina ekitebe ekinoonyereza nange nina ekitebe ekinoonyereza ki CID kyange bagadde ebintu soke tugende lwaki bamuba mukola ebintu so mutabadde munnange over the weekend omanyi nga tobeera nnyo makiro nenda soko jjukiza abaana abo bajjukize bakakaze nti babayita bagambe nti Jjajja Lutaaya abayita enge if you're talented nga oli mwana we kakuuto oba oli waawa it is time to go test abeekakuuto bo batulaba mera tubesinga nnyo okubeera Kampala kwabe batera okundaba bonna kati abantu bebukuya tebakulaba nnyo anti abebukuyamba manyi n'abantu bekaliisizo kati gweyita abeeyo nze bitabeeno kasokoso ali wano oluzira kale nenga obumanyi oli talented ennaku z'omwezi zijja kubeera announced very soon ogenda akupa passport mwabeeka kuto still you can go nga bwagambye tebakusaba kasente tebakusaba ekintu kyonna tebakusaba ne national ID kyolina otwala muteego linnya lyo na ddoboozi lyo lyerikweyimirira oba oyimba ki reggae raga hip hop oba kadongo kamu tewali buki tewali buzibu